This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Twina political speculators. It's very unfortunate that such a vibrant, popular candidate asobola okufukalyayo okubeera truncated mu mbeera bw'eti ekiteetategeerekeka. Balina mu advising. Mwetaaga legal brains, you people. You get money from iPod. Nope, get legal brains. Mwalina abo baseguna abani nga temubakozesa mwabagoba bugo. Kaba abasewungu is a lawyer. Nitalina role ku kitebe. Munupu abasoma tebalina roles. Abawemuzi balina roles zotayinza kuzanyira namu. Ndamusajjawo professor. Professor Bajo. How are you, professor? Kale prof. Nope, abalina brains tebalina biwandi, tebalina bifu. That's what is causing all this trash. Naye ng'ekintu ekikyali kisobola ne musooka mutuula because amateeka tegali mu shortcut. Mwalina okuanalyzinga. Tulina abantu abagenda mature certificate za mature entries bameka. Tuzitunuleko. Tulabe. Tuanalyzinga scenarios ezo ne muzuwa obudde. Nga singa omulaba ayite eno okutukuba tukola tutya. Kati Segona honorable nze nkakasa ansonyiwa okumukoonako because is not sasala birinnya limu kino. Kati bagamba yakirimu. Segona honorable ateekwa yalaba loophole eyo. N'asirika. Amoloka nominate. Segona gwe mmanyi nga alabye eyo. Sosola. Simanyi na bonyeza namu kubagoro ya eddako nti noequalizing oti. Ina baloya muto. Tulina baloya mu town muno nga bwakusookayo nafuna alegol. Okitabuti. So do you see him coming back from this? Sagala mumala mumanyi kireka nkyesiggalize naye emphasis yatakati kugiteeka ku degree enagimale ne 2.3 Extra residence Jesus makutusako Luseke nyama Kola sente weyagala edition We are each and pan you like I know what's up can pan you like Them go and think we say Kumina satu nyasema kome bilabini mwekano Kuyaya extra parking isi pesi Okuingira hemi tuwala bini Emeza ya milioni bini So kumina bezo regulonga tukulawo Ebyo kuyane ebyo kunyasawa bileze jiro Itandiko kubuna mameza Gotona bayimbe Abaluseke nyama Kola sente weyagala edition Betedwa musente Bileya Kasuku Live Niyaya extra We are wine Mpadde ka interview kalungi mama Black Man. Wenolinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nawe njagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Nekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayima mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu Luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Wetwale dakiika nga 2. And twash. Kati owa boda wuuno mama nga yangu yazze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino. Lumenti. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul. Nasooke gitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Eyo ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Obulimba
wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Boboyi nakakasana nimugambye ko nti ampe kadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing your authority, Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Okay. Yes, olunaku lwaleero lukambwe. Waliwo abantu abatugamba mbu tetulina mirimu, tutuula wansi wa buti n'otunula n'olaba n'okola ki. Naye ffe abamanyi nti guno mulimu ffe tutegeera kye tuliko. Olunaku lwaleero kati eno interview yakumeka yakuna kyokka nga nno leero twali tetugenda kukola. Twali tugambye olunaku tulumyuse. But regardless we move. Animal Farm ye program Joriko as usual every Thursday 6 p.m. Mbera ne Honorable Mubaraka Munyagwa, the president of the Common Man's Party. Sebo nkwaniriza. Lero ngoli mweraliikirivu kutte kutama boti nenga Honorable soko buze kubatulada atuuliriza. Abatulaba mbalamusiza. Yes. Kasuku Katonda yebale kukuuma ne mutyaba waffe. Katonda abadde atukutte nga tukyali naye. Saturday no bannange ennyongero bategeeza luseke nyam era ng'omugenyi omukulu Essewo ne yanziza. Philosophy zonna ze mwagala theories bagenda zibannyonnyola. So mukeereko ssaawa 3 twagala okubeera nga twagala abantu baliire wamu tuleme eddireyinga. Tuyina City Groove Band egenda kubeerawo. Tuyina David Lutalo, tuyina Elijah Kitaka, tuyina Kenneth Mugabi, tuyina Kalokasita, tuyina Navio. Tuyina Suna Ben yagenda okuggalawo sheeyo. Era amanyi nti okeera kuva waka. Simaya okeera kuddaka. Omwami n'amunnyonnyola ntya bannyonnyoka saa 6 tojja. And by the way, as I speak now, bw'oba tonnafuna mmeeza yo. Kati awo omukolo gukusubye. Kubanga kati tuli mu kutegeka tetugenda kukwata ssente ku mulyango. Bintu temulimu nti ate waliwo agenda osasula ku mulyango. Teri kusasula ku mulyango. So you have today and Friday. Friday kasteziba tulinde bwe najja ku macha ku Monday oba ku Saturday, I mean ku Sunday National Address nkunyumize binaabaawo. So naye nga abajja mujje muko n'akasente bere eri ku mitwalo 25. Twagala tupopingire wamu. To what a year it has been. 2025 abadde mu action. Abantu lwakuba nti guno mwaka gwine engeri gye gudduseemu. Kimu chapter. And when you look at events that have happened, they feel like so long ago. Kajoma inti okunominating ba presidential candidate. Kwa baddewo wano Jews, nabadde Bungereza. Yes. That is September. Yes. But now it feels like it happened in June. Yes. Of Ochitegera. Yes. So we're just celebrating. Luseke nyam is a celebration of life. Bulamu. Kulia kunywa kunyumirwa. Tojjango osuubirayo ekiri serious. Jangu wejjeko ennaku. Okaaba otegeere nti abantu bwe bakufuddeko boddayo ku Monday weekwate kwatomanye 2026 mutandise ntya. Abo bonna nno bawagizi ba Kasuku. Yes, sir. Abantu beeyongedde okunjagala. Abantu bampagidde. Yes. Honorable abantu bampagidde. Kituufu. I am 96% covered. But okigwanira. Yes. Okigwanira. So mwaka guno abantu bangaye Kasuku otusanyusiza nnyo. We love you. Ekituufu kiri nti you have reciprocated the love. Abasobodde. Love bagizizza. Sitoma. Sitoma. Kale. Olunaku olwaleero Honorable. Tugenda sookera wa muzeeyi wo. Twalaba muzeeyi wo katuuti ka NRM. N'agaana okuwagira. Shalom n'angamba ku Sunday Nation. Kitegeeza ki ekyo Honorable Munyagwa tutegeeza ki? Byampuna.
Kasuku ffe abantu bakuliza mu family ez'empisa taata oba mama otabuuzibwa naye nga nange kyankuba wala naye mu kugumya taata ne mugamba tofaayo mbimanyi ebibyo tofaayo amazima go nti kyali kibiyitiize kyasoundinga kyalabika nga vote of no confidence tie taata omwana watusa omugambira nti tosobola naye njagala abatulaba bategeere taata wange oyo y'okuva mu G8 yali wa UPM yali wa UPM muzeeyi yafuna ekizibu musiraamu naye bamutulugunya ku mulembe gwa Amini n'anyiiga abasajja ba Amini balina omuze baali baganya okutambuza emmwanyi zino eza kase omumanyi nga kase emmwanyi zino ensi ezitaliko kikuta kakati bonga bwayimiriza emmotoka muzeeyi yalina nnyo emmotoka eza transport zitwala byamaguzi y'amaduuka byennyanja biki transport kati bwe bayimiriza emmotoka ye yalimu ng'avuga omusajja najjeene emabega neefuula agyetoolola n'ayiwamu olubatu lw'emmwanyi naga mutikula ebintu eno ne babitikula ebintu bya ssente nnyingi namba olaba bw'abadde akukusa mmwanyi muzeeyi ne bamutwala mu nkambi z'amagye ne bamutulugunya biki ebintu bye bitwala muzeeyi n'anyiiga nnyo naga abasajja bano okuntulugunya bwe bati ng'ate balimba kakati ba Museveni ne bava Tanzania muzeeyi yali muwagizi wa Amini naye n'akyuka ku olwo naga abasajja bano bave mu buyinza ba Museveni bwe bava Tanzania bootafiire gurupu eyo barwijema baali babayita Fronasa ne bawamba wano ye muzeeyi akipaasiringa nti baali banunuzi yes n'abaagala nnyo naga bano abaana abato ffe twadde twetuddeko bazze gavumenti bagivuunise muzeeyi n'atandikirawo neera Museveni bwe yakola UPM President Museveni bwe yakola UPM muzeeyi n'ajoyininga neera ye mu kinana yali wa UPM bwe yava mu DP bw'ati yayingira UPM before kujja kwa Amini yali wa UDP kati bajjako ba Museveni bakola ekikola ky'okujja kwa Amini n'ajoyininga UPM teyaddayo kuvaayo kati ne mbuyeekera ba Museveni okugenda mu nsiko mu kinana mu biki yabeera nabo omugenzi ba brigade ya Tadeo Kanyankole tiimu yagenda e Rwanda barwijema baani yalina mu contacts ng'abawuliza ng'alina ne byayamba okuvuga Abanyarwanda n'abatwala abayeekera ne byamba Museveni Rwijema ng'ali mu nsozi Fred bakigongo baani yalina tiimu zakwatagana nazo neero taata atuleeterako n'ebizibu omugenzi Tadeo Kanyankole brigadier n'abayeekera abalala bajjanga bagukira wakanga ekiro yabavuga wayi yabanga n'emmotoka nnya 3 ku 4 ewaka yazigulanga mu Walusimbizi garage yalinamu obusente obutonotono ng'abanampya mileage 0 nga ziri awo kati nga bamwagala nnyo twabanga ne store z'amafuta olwokuba yabanga n'ebyamaguzi ng'amafuta gamanyi okubula yabanga ne store z'amafuta kati abayeekera nga bamanyi nti waliwo Haji bw'osala n'ogwewuwe yakwongerayo musajja wa struggle so n'abeera nnyo mbuyeekera bwa Museveni era baalumba barakisi y'e Rubona abanyanya bagamba nti mumu ku bakamanda gwe baalabajaganye yali Tadeo Kanyankole ate baali bamulaba ne taata baalumba bwe baali baretreating nga bagukira waka ne basanga yadduse nga n'emmotoka yazigyeko battery kyekyamuyamba nga battery azikweka mu lusuku maya abanyanya tebabanga bagezi ng'emmotoka bw'oggyako battery tebagibba kasita basaba kisumuluzo eri wano oba ne bakoleza nga teyakala nga bagivaako kati kwolwo basanga maamaawo waliwo tanka y'amazzi amalembe kagenkuba bajja batambuza bigere nga bonna ennyonta ebatta nanga tuwa amazzi nga buli jaaga gyaleetamu nga masooka onyweko balamu okusavinga bataliyani y'abasirikale yonna amazzi nga naye buli g'oleeta onywako ate nga maama yali lubuto naye ne bamusonyiwa tebamutta olwokuba yabasavinga ndowooza amazzi ne bamuleka ndowooza nga baagala balawo baafa oba asigala mulamu basampulingeko banywedde obuto oba tebanywedde but ne bamuleka ndowooza ne beerabira katono n'abeerabiza ne bagenda so taata tuleetera ebizu binene naye abasajja abakulu bano abawagira Museveni mu nsiko ne mu UPM oba Museveni yabaloga Museveni alina kye yabakola sincerely nze Kasuku neewuunya taata wange kubanga awagira Museveni one takyalina sente completely omazeeyiwo tayina yetabaataba mu bintu ebyo ne muliira sente naddala okufa kwa Rwijema e Rwanda kwamukostinga kinene nnyo takyalina wadde 10 kati ekyo bw'okiteeka wali obutaba na sente waliwo yalwala COVID-19 ne bamutwala Mbalala regional referral hospital nga tewaliwo oxygen
nenfuna ICU ambulance nemupikinga nemutwala ku Medical Hospital Kololo namujjanjabise $7,900,000 nemwabo mikono gyabina nemutafuna wadde akakadaka akamu ogamba olwo omuntu gwolaba nokabono bamuloga bambi nga bwali muzeyi wange kamalega muleka tebamuwadde $1,000,000 y'esente naye yajja okumujjanja nga alina n'ekipalati ky'abaveterani yakirina mu nsawo ekipalati kye ky'abaveterani ky'abalwanyi mulwanyi ne mugamba olabye kyetukwakanyiza gavumenti yammwe olabye bakutute mu ddwaliro nga tewali oxygen olabye olwalidde wano nga singa tetubadde na ssente nagamba Mubaraka Museveni si ye mubi bana abawansi be babi n'omuvaako noze engeri gye beerabanga edda ate tebakulimba nze manyi sirimba tebakulimba twalwaya mukaso okumutwalayo yeyetutte tebakulimba nobody should lie to you ne bwe nanominating ayampeeza message n'angamba good evening son teyangambako congratulations yangamba move gy'otaking is unwise ono omusajja eno bakyamwagala omusajja eno ensi ekyamwagala mbu move gy'otaking eri unwise neera mwe mbadde nga ntambula nga ze message ze zimalako mirembe tutugira nnyo okukulumba musajja kulumba president musajja yebyo ne bwe nabeera MP wano yasigala ngamba kale ekifo ekyo singa okikwaddemu NRM andiweereza bulungi eggwanga lyo katukirize ye farm believer abawagizi bange bansonyiwe buli family eba n'ebizibu byayo ebirimu ekiringa bw'onojja e Kampala Kasuku ng'aleka kitaawo mu Katuliki ogenda okulaba nga bamukuba enjiri n'alokoka ogenda kumukola ki awo leero otunula butunuzi oti n'osirika ate ennaku zino bingi osanga maama wo nga yalokoka n'omugamba mukadde n'akugamba mwana bireke nobireka oyinza okuba gwe Kasuku oli mu Katuliki muganda omukulu wo n'asiramuka ogenda bikola kyokujja nyina ne mukulu wange bamuyita Sebalijja Isaac naye tampagira engineer Isaac tampagira mukulu waffe yennyina asingayo mu taata awuza temwamu bye twayitamu bwe kikawuza bimwe gye twava temumanyi bye twayitamu temubimanyi so naye baleke okukikuliriza si ye yekka asoose taata wa honorable zaake ye ku kifo ky'emitiano ekyenaremu ayinako ekifo ku district ne taata sijja kwegana mu structure z'enaremu mwali abo abaseyizeeyi bo bayina oba Museveni ayina bye yabakola ojjukira honorable Nadduli Haji Abdul Nadduli ya complaining nga omwana we ng'afudde yogera ebigambo buli munagana Nadduli avudde mu NRM nega kati mwawenyerera mpola abazeeyi bana ba UPM omwana okunoonyerezaako omwana yalinga awanda muliro abazeeyi ba UPM abo so tulina ekizibu ekyo neera kati tebakulima taata bamuwadde wadde 10 tebamuwadde bamulabyeko nga bamuwadde baasa mugenda we footage wapi yoyo character yenjimanyi walabe kino ekipalati kyaddaja nti president kankulage ne certificate gy'wampe y'obalwanyi njina wano era Museveni singa yazze n'omudaali nabugaja ngunde guno okuteekeko singa nagwa atambula nawo biru yani badde wedde kakati bamala okulwala bakugamba yetayogera taata wo yalwadde ng'odduka ng'ogamba na ambulance edduke yetayogera he never inconveniences neera omuntu wa Museveni analimba mbu taata yasayo wadde omutwalo gumu ekyolimba yeyo si style ye is a contented poor man in the village talina nnyo bizibu ebyo naye problem gyalina muzeeyi n'ebintu bya Museveni ebyo ayikyalina ebipande wali Museveni obupande byakubye mu kirano bwa black and white akyabuyina akayina mwalibamu kati obufaananyi bwe yeekubya n'abagenzi aba brigadier Kanyankole baani abalwanyi abulina ayamuno naye bamuyita Major General Bakahumura General Bakahumura yavuga n'amukeera n'amugamba kamanda akwetaaga ye muzeeyi kasita omugamba amanyi kamanda omunsi 7 kamanda wa struggle kati omugamba nti kamanda akwetaaga agirawo ne kooti yali asobola n'okugyerabira eyo n'agamba kagende abatulaba saagala bamize mbeetondera bekyanyiza abawagizi bange nesikiinaako buyambi ekyo ne bwe nayingira ne bwe yamanya nti nali ne Bassebagala nga nakayingira Makerere mu 2000 kyamunyiiza nnyo bwe yamanya nti ndi mu DP naye kyagamba abasajja abamu abatiitiizi lwaki tebalwana Bassebagala baliwo nga bakulu lwaki tebalwana ne batwala obuyinza batiitiizi
So anyway, abagizi bange mwe namba saba mu nsonyiwe. Ekyo sinaako busobozi. Ne bino byokka byenjogera just gezaako kuba ndi mu campaigns. Nenze ne culture gye batukuliza mutokizi wana kwanukula muzadde byabayogedde osirika busirisi ebisigadde ne bigenda maaso. Okay. That is one of the stories, of course, about you that made headlines. Abantu ne bankubira. Nena nyigira omuntu omukamogereko. Na nyigira speaker wa parliament anitamu. Yasiteeka mu nnyo sukaali. You see, temwalina problem kuyita member wamwe kurare yamwe kwogera. Naye, Your Excellency, this is the father of presidential candidate Munyagwa Mubarak. Anita, ebyo nanga byaki. Ndabyaki. Ngaganga asaka nyaki. Asavuwaza. Mwandigambi Haji Burhani Serunga ali wano. Kada wenale mu veteran. Ye President Museveni mwejereza. Wadde naye namunyigira kubanga tosobola kuzanyira ku taata wa muno byabufuzi bwe. But bwe yali atweetinga yagamba nasinkanye comrade veteran Haji Burhani Serunga n'akomaawo. Teyateka the father of Anita Mugbi yakola. You the father of Your Excellency. I'm glad to let you know this is the father of presidential candidate. Erinnya lyo ne baliyiwawo. Libali gwayo ng'omukulu naye ayambuka. Ensi eno teyeetaaga teekako maanyi. Nera kuva nsijja kulimba. Nabeera ebiti. Nayabikamu akantu naye sijja kulimba. Amaanyi gaakugwamu. Sajja yekazaakaza. Kwasa kisuubira. I was somewhere. Nali nva babugire bawa. Omuntu nangamba kebera WhatsApp yo ngendo kulaba ko na post ngetaddeko still photos ndikula muzeyi ndaba ebintu kala za yero zenda bawo tegena nti jiwunye nenkubira ko banamolebeni BS nangamba eno shaya bisedda egulire lyeri kulembedde bali soma ne mugetuleta awo omugezi Sejjinja we yagambiranga kawedde mudde Nenza sawa wagizi bansonyiwe kwekyo. Sinako ngurapolinze n'ekizibu ekyo for the last 20 years. But then also I think where people need to understand things from. Buli muntu ali entitled okuwagira kyayagala. To the extent tato walore bansiba. Najje kabalo kunda bakundorwa prison. Ebigambo yogerera prison yamanyi na uli agampedde mwabula nga sawa kimulaga. You're not tormenting somebody who is behind bars. You torment somebody. Ngakulagira dda nti mwe kyemuliko ekyokulwanyisa ekyogamba nti mugenda kujjako mu 7. It has a futile end ab initio. Tekiyinza kusaka. Yayogera ebigambo nakati obonaabonera. He tormented me nga ndi Kabale mu Ndora prison. Abazadde bwe bati abazadde bano ffe nga abasiraamu tugamba eggulu liri ku bazadde baffe. So guminkiriza ennyo. Naye nanze bwe ngenda mu kyalo njogera naye bitono kimu bibiri bw'atandika ebyobufuzi nga taata kankomewo badde nyina bwendaga. Novaayo. Siina lwe nali mbadde ku TV n'agimanya ku TV program n'agiraba n'ata ku basimu nga nakafulumu kumpa magezi fuwata nsobi. Awo yogedde bubi tosobola nti sente zonna bazibbye. Yogerayo ku kirungi kakati yogerayo. Abakadde be batyo nze yajange yaŋŋamba ng'edda temunyumiza wano byabufuzi temumanyi bye twalaba abaawagira mu 7 abakadde abo kasita owuli atandise olugezigezi olwo temanyi bye twalaba tonyumiza wano byabufuzi abaawagira mu 7 abaakulimba naye kati ennaku zino naye alaba birabe batuzaala katuleesonyiwa omanyi bumanda geesonyiwamu noga nkyo kankireke kino ebirala toli biraba olulala. Anyway, so that's what's up. Nga mbadde mbagamba wali nti everybody's entitled to vote who they want. I'm sorry, nekino kijjeeyo. Sinze nsoose gye n'omugisha muntu taata we muzeyi muntu yera yali minisita w'obote. Yes, nga mutabani waali mu nsiko. Muntu n'agenda mu nsiko omu gye n'omuntu n'akuba amasasi. Bamukwako amasasi? Muntu we yalabi bamukuba amasasi mu kifuba. Layira. I'm sorry General, but that's what I was told. Ekyo yakiŋŋamba suubira nti yannimba.
kubanga bali close nnyo ne bakuba General omuntu ayo amasasi story egamba mbu General omuntu bamusimagolinga bamutwala emulago bamujjanje kuba bali byobinga tayinza kuonera mu nsiko bateeka General omuntu oyo mbwe emulago mbobota amusanga bamugamba ti omuyekera ali wali mwana wa muganda wo wa mukwano gwo mbobota asitula General omuntu oyo bwempulira mbu amutwalira taata we muntu era amugamba muganda wange bakulimbalimba ne bakutwalako omwana ne wuno mubuulirire tadde mu bintu ebyo General omuntu nga taata we yali muntu wa amanyi president okubanga kuyita muganda wange General omuntu naddamu n'atoloka nadduka nadda mu nsiko so si ekisoso omwana okubanga ali mu struggle ndala nga ne taata wali mbirala ate ekisagala mukulirize yakuwe ya vote of no confidence omuzadde bwakuvaamu batu kyalina kyotambuza taata mu kinaana yawagira Museveni yawangula yite yawagira Obote si yawangula taata si katonda. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kale, now, the other story. Ku Tuesday, amawulire gatugwako nti meya w'Ekyengera omwami Sir Masias Walukagga Electoral Commission yemugjeyo. I think you read that document. I did. I want to pick it from a legal mind. What are the pros and cons in that document? It's quite unfortunate. Omusajja teyasoma. Walukagga yasoma. Walukagga yasoma naye tannamala kusoma. Ate nupu eyige, nupu etandika okutambula ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Efune ne legal desk. Bayina ekulirwani. Hasimanyi badde njukira oli omwami eyafa bambi. Muyina kuba ne legal advisor kifo kyalimu honorable mukulu wa America Katonda amusaasire. Ne muteekawo legal desk that yandibadde vetting yammwe yandibadde eyita mu bintu bya mpapula credentials z'aba candidates ne ba advising accordingly. Walukagga yasoma. Meera mu mateeka alina obuyigirizo obuli above senior 6. Bw'aba yaddeyo ku university n'asoma. Ali ku university asoma. Bw'aba ali ku university asoma. Walukagga alina obuyigirizo obuli above senior 6. Naye ensobi bwe yava wa. Obuyigirizo obuli above senior 6 tebwateekebwako. Tebwateekebwako. Nga nominatinga. Buno obuyigirize bwe yaleeta bwe yateekako, it is a document that is meant to facilitate an university admission. Yovola beeriko ne expiry date. Ojja kuwakana nkimanyi. Wagirabyeko? Nze mpuliriza ggwe. Nze ku baasoose okunakuwala, nze ndi omu ku baanakuwalidde ku Walukagga. Lwaki? Is a good man. Kyekisooka oba oyagala oba toyagala. Walukagga is a very good humble man. Kyekisooka. Walukagga abadde ku struggle eno. Ojjukira abayimbiro bayimba mutubbwanga naawe. Walukagga teyabayita baamu. Yagaana n'akuba bakoowu. Ate jjukira olwo Kabaka yali amuwadde n'engule. Sa Masias yali asoogifunamu ne sente nyingi okuva wa Museveni. Kubanga Buganda yali emaze okwidentifyinga naye. Butereevu. Walukagga teyakikola. Sa Masias. Mukama we Kyagulanyi. Yayimba oluyimba lwatugambire ku Jennifer. Olujjukira? Ne bamuwesa tugambire ku Jennifer. Bamala ne boogera naye ku Kanivo n'akuba akalanga ate ka Jennifer aka Kanivo ate ne Kanivo n'abeerayo.
wali oyagala akola atya. It's a contradiction. Ye Walukagga yakugamba abantu bakoowu teyabeerayo namwana engule yassa n'agiwanirira. Walukagga tayimbira nko Museveni oba omuntu wa Museveni oba Walukagga okumulaako nti wuyo alina genosale oba wuyo naki. Mbulira omuyimbi omulaago talanko na genosale wano. He's a very honest man. Mafias Walukagga oba oyagala oba tomwagala oba toli wa kibiina ki oba mulyaza amaanya obutamwa credit. Walukagga is a honest man. Yes, si undeserving ekintu bwekiti. Walukagga talina mpisa mbize kye namwagalako. Walukagga bw'oba omukozi ekintu akikugamba naga asijja kukuyamba. Ne honest mukasajja kali honest. Ntondo zokka bwe buzibu. Ntondo n'amalala agamugamba kayinamu olulalala olutonotono lw'abayimbi olwo. But Walukagga oyo yayimbira nkulala ezaffe ne beabeesije ku bwereere. Free of charge. Free ate nga ataddemu n'amafuta. That man. Obambi. He's a good man. So let us not castigate him. He's a good man. But ekizibu kyayina, nobody advised him. I tried to talk to him. Twali mu health club emu. Nga twogera ku mpapula ze. Nangamba ndi mu kusoma ku university. I'm about to graduate. Kati me, I thought, I perceived it. Nti alabika even nako lukajja musanga amaze okukola ki? Graduating. Had he singa advising father nantematemera bikinga binandi mu advising. Kati ogambye wali nti aina certificate ya mature entry exam. Ya ate Walukagga is brilliant. Wasubira nti ayu bagimuguza. Ayu is a credible university. Just so nti Walukagga is a good document. So ababo bakambwe mu baba. Tasobola jigula yote okulimba. But chemanyi Walukagga yayita. Yafuna 54%. 54%. Mature entry exam. Kati eno mature entry eno gye yeesibyeko. Si certificate. Kati kino bayitwagala omumanya. Kuba yagamba bamuweeno ne bamugamba nti mu myaka ebiri bw'oba enrolinze ku university yonna bagisazaamu. Era n'agamba nti mu myaka ebiri yasangibwa already kati ali mu third year St. Lawrence University. Ekigambo si bwekisoma. Ojja kitegeereza. Bagambye it expires in 2 years. Teriko nti oba enrolinze ekyo tekiriiko. Tekiriiko mutyaba. It expires in 2 years. Ne bateekako full stop. Awali expires in 2 years ne bateekako full stop. Kati sentence endala netandika otherwise. Kati soko tunnyonnyole saaka asona ali wano. Kuba ye Walukagga agamba IUIO ya certifying. National Council of Education ne certifying. Bano bagamba nti okusinziira ku musango gw'onono. Etogenda nja kunnyonnyola National Council of Education nja kulaga ebituli byayo mu mateeka. The literal rule of statutory interpretation. The literal rule how you interpret documents and the context rule. And the jus de generis rule. Nti tuina amateeka gonna agataputa ebiwandiiko gonna ne bogateekawo toyita. Watula senior 6. Yes, sir. Basooka ne bakuwa pass slip. Yes, sir. But take expiry date. It's a permanent document. Yes, sir. It's a qualification. A qualification cannot have an expiry date. Once anything bears an expiry date, it's ceasing to be an academic qualification. It is an arrangement. Ngabo onogamba nti kino kikuyambe makerere ffe tuba tujja okusoma amateeka tula pre-entry. You get the point? Ne max pre-entry tesobola zitwala eno hoya. Zikuyamba kuyingira fit. Ngabo onogamba nti bagenze ogenda kusamba mupiira mani yo yagala kugula ne bakutwala ku fitness bazita trials. Kati Walukagga yalina trial. Tokozesa lulimi anti nedda omanyi lwaki ngamba benti owuliriza honorable. No mukwano gwo but kati olaba honorable tulina abantu bangi batunnyonnyola naye bw'okireeta wano kumpi n'okiriratinga ku muntu wakitegeerera si mu kujerega omuntu n'ategeera kuba kati waliyo abantu bangi nange mwennyini kati nze question yange yabaddeemu how did the electoral commission njagala honorable Walukagga
kindly tochitwala mu mutima mubi. I'm making my legal opinion nga legal brain ngeza ku opinion yange. Yes. Please don't take it in bad faith, my brother. Kakati kamba wulire. Nze singa naliroya wa Walukagga singa nebuzaako. Walukagga ino uyigiriza buli above senior 6. Nali nja mugamba agende ku St. Lawrence University by extracting a partial or a provisional transcript. Emyaka emeka? Ebini. By certifying. Eyo provisional transcript in strange twali ku National Council for Higher Education. We equate that one alone vis-a-vis senior 6 A-level certificate of Uganda. Yali etekuteko report there. These are results. This is a level of education that is above senior 6. Chikirizibwa. Waliwo president kwa afe mateka tukolea ku presidents. It's very unfortunate, no. Waliwo president Alhaji Nasa Sebagala. Nga yinera yabera certified by UNEM. Ni electoral commission ejikiriza. Alhaji Nasa Sebagala yava nagenda okusoma obudde ayina butono. Bwe yayita mbino byabwe byokugiragira n'atuuka okusoma kwennyini yayinayo mwaka ogu n'asoma kagundi ka pre university course. Amuwa ebbaluwa ba report. Namugamba afunye marks zino mu mwaka guno. Naye mwaka guno gulinga yawanu ya university. Ezo marks hajize yadda nazo. Ne tuzitwala ku National Council for Higher Education. Ne bagamba this is indeed an equivalent to senior 6 to first year of bachelors of economics. Sebagala nga yali akiwanisa. Ne tutwala ebbaluwa eyo ku UNEB nera yeriyo. Sebagala ku UNEB talina senior 6 watalinayo degree. Ayina ebbaluwa egamba nti obuyigiriza bwe yajja Bungereza bwenkana omwaka ogusooka ogwa university. So Walukagga yali yetaaga kutwala buyigiriza bwa mwaka gwa kubiri. Ba invoking egundi eri president ya electoral commission. Electoral commission under the doctrine of estoppel yandibadde stopped. Yandibadde tekyayina bwe kivaamu kuba yali ekikozeeko. Yeah. Nekye nkugambye nti nupu yagaana okweyisanga ekibiina ky'ebyobufuzi. Bakyeyisanga fire base. Politics. Mu lutalo lw'amateeka. It's an intellectual war. Tosobola kulubeeramu otyo ng'olilawuze n'omalako. Walukagga he had a praise role. I mean, he's at the university. Katala sonari kijoga omuntu ali ku university talina senior 6 oba equivalence. Ngolaje ekiri? But you ought to have submitted. Kati ebipapula byawaayo tebikwatagana na kye baali baagala. Exactly. Ebipapula byawaayo is academic qualification. Oh. Do you know aptitude? Aptitude test. Aptitude test. To test you n'abantu bali mu profession ndi ababagamba okuddayo okugezesa okumanya kwo ku kintu ky'olimu. Yes. You know doctors do aptitude tests. Even some lawyers. Aptitude tests. Yes. Just to make sure your mind still remembers. So I want to put it very clear that the Honorable Walukagga ina qualifications. Na yete ba submitting for nominations. Katugende ku National Council for Education na ekyo kimale mu tukijjewo. Waliwo president musango Hanifa Kawoya musango ani. President musango kooti gwe yasala ne gumale gobe mu kibyana era nagwo mu mateeka tukita locus classicus. President ngegamba nti decision oba an action eva mu academic qualification eva mu National Council of Education si yankomeredde. It cannot perfect an imperfect result. National Council for Education taina powers okugamba nti ekintu ekyamu kituufu. Neera bagamba ekiragiro kyayo kinakubwangamu ebituli okusinziira ku circumstances. Advice yayo. National Council for Education oyinza okuba ne muganda oba ne mwanyo. Oba nakola era mu mateeka nga naye abadde akimanyinga mmwe mwene. Nagamba eno 6 ewedde emirimu olaba omuntu agiyingirako university.
Etteeka ligamba ekiragiro bwekityo ekiwandiiko ekyo tekibe kyankomeredde ekiriko president number ya high court nti kasite a National Council of Higher Education is certifying obuyigiriza obutatuukana na level ya senior 6 any administrative authority esobiza kubirisindi yes kwegamba ekiri kye bagambye wali mu bbaluwa the National Council of Higher Education siye kamala byonna kuliko president ya high court ekirala somebody you may ask a question singa bwensoma bulungi mind you nti aina any remedy available remedy yandibaddewo ya judicial review ogenda mu high court challenge the decision ndowooza bagenda yeah it is right my brother but looking for what remedy one that a document that has an expiry date court declares it an academic document. Waliwo ekibuzo bakita kya IELTS obimanyi kibuzo kya luzungu proficiency is that the one batestinga proficiency eyo mu lulimi olungereza ng'omwana agenda kusomera bweru olaba nebo oluzungu oluyinamu A ng'osomedde byotudde Cambridge n'ojjamu A otweka okutuula exams zebayita za IELTS ogenda mu university y'Obungereza bakakasa nti oluzungu olumanyi bye biri omusajja waffe byakola San Nelson yes eyo international language bisima biki balina bye bagiyita abantu bazikola wano ne bwoba oyagala omulimu e Bungereza osooka n'ogenda gundi eriko expiry date eriko emyaka 2 kati bw'okoma wano era ogiddamu bw'otabeera admitted Bungereza mwegyo emyaka 2 n'oyagala obeera admitted ku mwaka ogwokusatu osooka giddamu oddamu n'otuula endala that's how bad the expiry date document kyetegeeza kati honorable nekibuzo kinyagala okukobooza Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde gwatawaanyizibwa infection jangu ofune infection pills mu bunnambiro gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga jangu ofune ka wet and sweet ne ka mosquat owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko twakukoleddeyo ka pooling oil wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne bassenga abakugu okukuyambako naawe omukyala ayagala okukola bini bwaguuga twakoleddeyo ka clit oil kosobola okweyunira omusajja gw'ofuna yadduka tulinawo kaggoonya abenga kuggwe kwafiira wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibiddaawo ate gwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR ate n'ekyenjawulo gw'atayagala by'amasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera jangu ku Shukra Herbal Solutions tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa Katwe kumpi ne Pure Waragi osobola okutukubirako ku noti 751 8 43 14 oba noti 777 74 85 73 Shukra Pure Herbal Solutions. I want us bino ebintu bya mature entry njagala osooka bitunnyonnyolemu nti omuntu mature entry ku university bagikuwanga wakoma ku what level of education yene mabega tewali osobola okubeera nga tosomangako tewali university ina discretion eyeteerawo amateeka gaayo mu musango gwa Ali Hassan Joho versus another versus somebody somebody in Nairobi in Mombasa University yalopa Ali Hassan Joho ne professor ne Kampala University nga bagantu bawa Ali Hassan Joho degree ngatalinye ku university katatukiza na bisanyizo bijoininga university kooti newo ensala nayo gye tugambitse locus classicus nti university ya dembo kusetting ebisanyizo byayo kwekuwera degree ne ba reservinga medicine ne law ezo ziri mu kwa law eri mu law council ye setting ebisanyizo naye ne medicine
erimu the medical board which practitioners board but kyengeza kukulaga nti machuwa entry mu universities endala ojanga boze ojana ndanga muntu wadde tewasomako P1 ojana ID naye Makerere senior 4 bateekawo senior 4 kati so kati bw'oba wamala senior 4 nga tewakola senior 6 ojja Makerere ne bakuwa ekibuuzo papers 2 yes paper 1 ebeera ya bagita aptitude test kulaba magezi go current affairs olungereza comprehension biki paper 2 ebeera ya field eyo nyingi joyagala okusoma bojja nti social sciences mwe bakutwala bojja nti journalism bye bakubuuza the universities endala otogitwala yogena na ID yokka Makerere jana senior 4 otuula papers 2 ne bakwata average nebo ogwa pepe esooka pepe ey'okubiri nobo oyita esooka zona papers zono inofuna above 50 bw'oba mujogudde kaba kaweddemu toyita so emosolo gifunamu 70 endala 49 oba ogudde so mature entry is a legitimate thing naye byebimu ku qualification eziri ebintu byebasigazawo mu kusoma kwa wano abantu bye balowooza nti tebikyayina makulu kubanga edda twabanga n'entalo na biki abantu nga drop outs bangi ne bagamba let us know nti disadvantage these people abatayagalira kusigalira kyovula je notafiire naye yayitira ku macho entry naye yagenda ku macho entry kubanga waliwo nasoma paka kati lawyer waliwo ni certain yasoma na kusoma political science na maana nasoma amateeka waliwo obuyugumo bungi ne babireeta kubirekawo naye abantu ababuuza bikyetaagisa ebyamacho entry kuzigala musomera agajjudde orova okitegeera yes but kyekyo kyekiriwo but katugende ku remedy mu high court so nga tunagenda mu remedy mu high court so kati bino byonna omwana asobola okugenda n'akoma mu senior 4 n'agenda mu bibye ne wayitawo emyaka 10 n'ajja n'akola awezze emyaka 25 kuba n'etteeka ligamba emyaka 25 years and above n'ajja n'atuula machuwa entry agenda asoma medicine ekitegeeza ati senior 6 tetugasa nnyo egasa kasobola wa yegasa kankijeyo togenda kumisiringa kituufu kubanga badengenda gabe bategasa omukulu ate si ye yamulemesezza naye omanyi nti Walukagga abadde akutte Busiro era musabira bagenda mu kooti omusango bagulire mangu bagusale ng'aguwangudde agende anti abagenda mu kooti lwakuba tebannatubuulira ddi holidays zino court holiday ezigenda okujja tebasobola kuteekawo exception sagala you see challenge enfunye ku kintu kino seetaayiza bulungi because the guy involved mpulira muyinako ekisa how I wish nsobola okwogera naye ku simu but it needs a lot of hard work ekisooka ba opponent bavuganya nayo besigenda kumenya mannya basobola kuteeba golo mu dakika ya 7 ne bakkiriza okuba equalizing bajja kuteekayo bus paka bagenda kuggalawo ekisenge pira nga bajeera bwezi politics I'm sorry bambi honorable Walukagga ne politics ali funny lwakuba Walukagga kati bambi ali depressed naye ffe abaali babirabyeko politics buli kimu oba okisuubira politics muzannyo mwangu olina nawe defense line z'okuzisiba zonna nywera kati sooka tusigire ekifaananyi kya high court wanu ndabawo ekizibu kimu cause listing of that petition cause listing kyeki okugiteeka kuginaawulirwa honorable Nsereko yatugambye okusinziira ye nga bw'alaba buyinza owulirwa mu March anti kakati ebigambo ebiba bikosa oli the aggrieved person naye ge mazima judiciary yafe okuwulira omusango honorable Walukagga it will be March bagute but that's what I was asking you tebasobola ku asking for a speedy trial because of the circumstances nti katuli mu period ya bululu ono yeesimbyewo okitegedde bamugjeemu we need to expedite this case very fast eve mu ddiiro it falls under the discretion of court
kooti esobola okukkiriza nekuwa speed trial baleeta gikuku. Wayinza contacting abalamuzi abali oli nagange bana holiday yange na leave yange bona leave baziteeka mu December. Tedi mulamuzi afunira leave mu makati. And batuganye ne court breaks off 18. Of course 18, but even before abamu bakwata ne ka period kyaina mu June. Na mkantere mu December njagenda nga 5 December. Abamu tebalina mu gwanga kati. Tomanyi balina media leaves. Abamu bazigana. Nagaba kaka kubera mu December. Kubera mu ne December munte. Kakati ba settings that trips na abana baabwe bali bagenda Bali bagenda ku Munyagwa Maldives Bali yes waliogeze Bali sigenda ojogende Indonesia waliogeze ke Bali ojogende yo wakabi Bali wazugo wasobola zisiwasobola walabe ebyana ogenda don't go ndikubuza no Kasuku no Bali go wasobola not me. Not me. Njagala maya. Togenda mwenge oba. Si mwenge. Ebyana. Go wasobola Kasuku. Omaye katolo bwa mayangamba kolo mwembozi. Yanganga bali ettaki eyo. Bamaze oba bayite banna mulongo so bamaze bawumuddemu awatereddemu nga bagenda mu kilabu. Yajinyume tuli ku shokono. Nangamba kyataala bawali. Ebyana nga binyenyama bina biti cha. Nanga Kasuku kiri ekintu nali sikirabangako nsaasira busaasizi kati naawe kye walabe Bali but nali ke Bali Indonesia kifo kyetaaga bononefu Bali buli jeri Indonesia yes kyetaaga bononefu tulino bigendamu Indonesia gondi yabwe nyangu funa kyetaaga bononefu ngamu. So kati abalamuzi bagenze Bali kati yengeza kulaga nti amulamuzi amaze okufixing appointment agenda ku holiday Maldives ne family ye ba bookings edda buli wamu it may be hard naye nabo omufuna katugende ku merits the merits of the case kati omufunye kwanga olo precedents nyingi to that effect. How are you going to circumvent that expiry date? Because singero document yajja ngeriko kiri kyenkugambye nga byekutte bitino biteka for nominations kino kyandi badde ontakikuba mu kituli kubanga go botwala endanga muntu nja kozesa ebigambo abantu bye bategeera amangu botwala endanga muntu mu bank okugula account endanga muntu expiringa na account number te expiringa webale kubanga yo omugaso gwa yeba yagumala ne bwe expiringa kati account esigala na yate mu that status ya expire teso kugula account ndala. You get the point. Kitegeze bate kyewolera na sente tekyalina mugaso okugitambuza yoke bate kyalina mugaso endanga muntu eri expired n'okutisigaza mu drawer ngo gitere sobo malabudde ina nagisuula eri kati gwa admission letter yo gye bakwa admitting ake makere ina mugaso naye pasiripi ya senior 6 ina omugaso because yo teyaliko kagamba expiry date oba transcript pasiripi ya senior 6 ne certificate teziriko expiry dates ne kati ani advising amusajja waffe kwa mami namulabye yakyalemedeko wali abaganda bafa Walukagga baana ba struggle naye besanga mu mikono gy'aba speculators kiki abawagizi oba bakubi b'enduulu those are spectators speculators abateeberezi ababazi bali mukubaza bone bino they don't even pay attention to what matters ibabaza babera mu vetting kati vetting mu vetting achi kati mufobola kubako na legal brain bagamba nti no this man is qualified but agateko kino na kino mwali mu Walukagga olukwe not to advise him correctly mwamuli amolukwe tuyina political speculators. It's very unfortunate that such a vibrant, popular candidate asobola okufukaliya yo okubeera truncated mu mbeera bweti ekiteetategeereke. Balina omu advising mwetaaga legal brains. You people, you get money from iPod. Nope, get legal brains. Mwalina abo baseguna baani nga temubakozesa mwabagoba bugo kaba abasewungu is a lawyer nitalina role ku kitebe munupu abasoma tebalina roles
abawemuzi balina roles zotayinza kuzanyira namu nda musajjawo professor Professor Bajo, how are you, Professor? Kale prof. Nope, abaina brains, tabaina biwandi, tabaina bifu. That's what is causing all this trash. Naye ekintu ekyali kisobola ne musoka mutula because amateeka tegali mu shortcut. Mine no analyzing. Tulina abantu abagenda mature certificate za mature entries bameka. Tutunuleko. Tulabe. Analyzing scenarios yezo ne muzuwa obudde. Nga singa omulaba ayite eno okutukuba tukola tutya. Kati Segona honorable nze nkakasa ansonyiwa okumukoonako because he's not sala birinnya limu kino. Kati bagamba yakirimu. Segona honorable ateekwa yalaba loophole eyo. N'asirika. Amoloka nominate. Segona gwe mmanyi nga alabye eyo. Tosobola. Simanyi nabo oyinza namukuba goolo eddako nti n'oequalizing otya. Tulina baloya mu tawuni muno nga bwakusookayo nafuna ale goal. Okitabuti. So do you see him coming back from this? Sagala mumala mumanyi ekireka nkyesiggalize naye emphasis yatakati kugiteeka ku degree energy mali ne 2.3 yandikoze nnyo amakulu. No, so what you're doing, mu luzungu kyebagamba, let me be polite. Is my friend. Singa Walukagga tabadde Walukagga mu kino. Opinion yange yandibadde bit more harsh than what you are hearing. But Walukagga bogenda ku credentials ze zayise mu struggle muno. Oli omutima gubuliidinga munda muno. He's a good man. Walukagga is a good man. He is the most humble character munupu. Very good. Ayo mwile kwa awemula omuntu. Awemula muntu Walukagga. Ne insult zezamu kasukirwa. Omanyize sagala nnyo muntu ali gwebateeka under oppression. Walukagga yafuna ticket munupu si yajeewo. Bagimu. Wabatya naye bagikola ki? Bagimu. Ne insult zebamu kasukira. Abantu abamu abeyita nti bayivu nnyo zannyiza nze ng'omu. No, this man doesn't deserve this. Yeah. See, ina interests. Ate tubadde naye mu struggles mu trenches. Walukagga tubadde naye mu trenches. Singa Walukagga yagala okuya mu struggle eno sente yandibadde yagagga walala. Singa mugagga nnyo. Kubanga yasinga ngo okuyimba ennyimba ezikuba government. Singa mugagga nnyo. Abalala bakubanga bidandali. Naye Walukagga yakubanga ennyimba za message nga government webe mufunye mu sente zayagala. But I'm sorry my brother Walukagga. Nze ndi so hot mpulira omutima gwange gwenyisa olwa Walukagga ekyo wakiri yandi luzinza akalulu nata luzingira nata kuwamu kitulibwa ekityo naye ate ne Magola naye abeere mu ka discipline manyi politics aleke kutumalamu ka buntu natulire press conference ya Honorable Magola sincere no gamba Walukagga adalina okubeera wano naye akubiddwa pressure oyo wawuka ebi byaki Mama, did you see him? I saw it. Okuzinira ku malalo ga muntu save ngo kozinira ko sensuliko. Nkugambye. Omusajja n'ogamba muno. Yandibadde ali wano Walukagga naye akubidwa pressure emukubye pressure zimukubye. Tasobodde kubye. Twina mu politics wa Uganda. Let me ask you, mwe kambabuze. Kiki ekiri nnyo mu parliament kibefuula ensolo? Kimunoonyayo kiki? Nali mu parliament Kasuku. Nali mu parliament I want to tell you. Yagambye ati nebo ngama tugenda ku free ticket sigenda yo. Kyekiri mu parliament kibafuula ensolo. Walukagga yandibadde ali wano naye akubidwa pressure zimukubye. Tasobodde kwena ebyo byaki. Ngana ene simanjera. Atayogera musanyufu. Nga ne face ekulaga omuntu amegeredde ati. Walukagga yandibadde wano naye pressure zimukubye. Pressure zimukubye. Tasobodde kuba wano. How can you do that, your colleague? Ebyofuzi by'ennaku zino okaba bweseka. I have my daughter, she's in UK. Yasoma ne muwala wa Walukagga. My daughter called me crying. Ate nga akimanyi nupu ewaffe tetujagala. Fewake waffe nupu tetujagala. Bibiina biri etayagala nupu nenaali. Akimanyi tetwagalira ddala nupu eyo. She called me crying. Nagamba nko Walukagga. She called me
crying nera mugambe ndi waingenda Kasuku recording Kasuku nsoga zanko nangamba dad mind your language, be nice. Nera mwala wanga ngambe nti vera polite as ngabo kisoboka. Olaba omwana akimanyize n'okukye yankola kyenkola mu kunvuma n'okumbulaka mailing muwala wange naye oli wanupi yafunyisibwa nga yakaabye bana ekinonga kibi bambi actually ne Walukagga nyina muwala wange bamita Sara FIFA Munyagwa muwala omukulu basoma mu Kwana International mu O-level mu senior 1 and senior 2 naye yakaabye nga kino kibudde kakati gwe Magoola ogamba otya munno musajja munno nti abadde alina kuba wano ne pressure zimukubye kati ebyo byaki ebyo ebitali mu makulu bigattako kimuyimu mu parliament mugenda kuno nayo ekiri nze simanyina nze kati kankunyonere Kasuku nze mu politics sirimba I always tell the truth because kati gwe kyogamba akedizo mu kibuga omwazo nazo olaba zabe MP gwe Kasuku ofuna sente okusinga council authority kitofu wagana usinga ne mayor wa division okufuna sente nenga sente zo zifunira mu kutabula just causing disharmony mufunira sente zo nofuna sente no causing akavuyo olaba ensi etedde no damu no gitabula olaba neka kati oli mu kutabula makako gakuttakaliro kyengeza kukulaga abantu nti sente ziri buli wamu ne tokwata munno kubeera that insensitive kumunali mbuzibu nti okwayagala bwe mupi Walukagga mulabi agamba n'ennyumba mabanja bambi wali kyoyogedde ekituufu nti wakiri yandiruzinza akalulu Walukagga yandiruzinza akalulu kyova olaba nze nyina bakandidate ba Nuupu nga 6 besevu besoogerako ne bwonkola otya nze waliwo besoogerako ntunulira mutunulira nga oyayite wagenda zaako oyo emityana is a very erratic character ali very erratic manyi byayise kubanga ye ali honest zaako ali genuine bagenda ne bagamba nti enkya kuyisa teeka lya mwanyi banaye enkya kikonde yasuula ku original ku kikonde banne bonna ne bayita ne babawa sente kati bwaguka mu parliament aba akyali ku original akasuka y'engumi emu ne bamukuba okumutta obusi paka Lubaga zaake yali genuine kyekimujagaza zaake goyinza gakola ebyekirano mu abagalala oyinza but zaake ye kyayogera kyakkiririzaamu ate kyakola nze saagala abantu bankwe nze sisobola kulumba zaake ne bonkola oti neera zaake mutunuulira nti nayogera byayogera nemutunuulira nti anaeva kuona ano tumuleka abeewo so kyengeza kukulaga nti nammwe abantu wadde oba kyoyina kyeweyagaliza naye bambi omuntu Honorable Walukagga embeera mwali opponents nabo beefuge baleka kwogera bagamba when a man is down don't step on him. Anyway, as we wind up nze Walukagga wamma Honorable Walukagga nkusaasira byonna byoli mu kuyitamu era bw'osaze ogenda mu high court nsaba high court esale in your favor lwakuba abantu asinga benjogedde nabo baŋŋamba it may be a tall order okutuuka obutuusi bwe bakuwulirira nze kubuulira mazima nze mu opinion yange leka nsooke nze muwe yange okitegeera nze mugamba wama bw'aba ayagala kuba omanyi amateeka bagayita 9 and 6 buli omu and they always say the best lawyer wins. Yes. How you solo kusanga lawyer nga solo kwa juingo musango gu. Okitegedde. Kadi for example nze naisi mind we abasaba bail oli akwotinga kye yali alabyeko. Juzi bawa omusajja gwe bali bagamba nti yakwata omwana bail. Wali omanyi ina gifuna. Exactly. Era lawyer omu nangamba nti kati abakwata abaana bajja funanga nnyo bail kuba badde okitegera kye ngamba. So there could be a case like that. You just need to find the right lawyers. Osobola okufuna wamba lawyer n'agenda n'akuwolereza musango n'oguwangula. Ina kale bwaraka. Muyizi Sam. Kale bwaraka. Lawyer mulungi nnyo ne Samuel Muyizi. Naye kizibu. So there is a possibility ndi asobola ogenda. Neno team defending nayo pira jakona nga komiti bwe bajajikirya lingana mitwe. Lwakwa kati challenge yo kagenda byeyo ye wale we bamutera ku gundi.
wano we bawuliririza omusango cause listing yawo byonna bizibu kasita agenda ku cause listing maama simanyi oba ballot papers fuluma ddi baziprintinga ddi balina kwa baziprintinga mu December ono oba okulonda kwa 15 waliwo okugamba nti order gyofunye eri overtaken by events the ballot paper is already out byonna bizibu it is a total naye sandi muwagidde honorable kugenda mu manyi how he feels agende mu court ne tateekayo sentence tateekamu sentence nnyo okweyongera omanyi bambi waliwo lwobeera mu buzibu noloza nti oba nnyongereyo mbuveemu naye nga oyongera kwekola ki kwennyika ate nze honorable kankuwulire abantu bawo wano babayita balungi magoma gavugira aliwo wano oba mbizibu teri addamu nakukunoonya kabeera abo party leaders teri agenda kuwayo Walukagga wadde million 2 so bicalibrating or bicalculating obalebalemu kole computations nga gwe ne family yo otherwise sija kumaliza kizeri gwe mukyalawo banabo but as we go Walukagga you can choose to wait for 2031 steri wala watunulange ewala steri wala naye ojja kukomawo wano sigala wano ku muziki gwaffe abantu bakwena ebisanja nga bina okitegedde ate of sympathy Walukagga ajja kubeera KMP mpozi nga Katonda atamwadde wanga ne wana muwa ajja kubeera KMP kubanga asoma degree wana agifuna ajja kubeera authentic butereevu bajja kwate bakyalina kye beekwasa Walukagga ajja kubeera emu byebyo kale tweyanza nnyo honorable weekend omuliwa no kati Saturday yayingidde tukatutandika Sunday senior officer w'ekibiina sebo yes luseke nyamunyamu ogenda beerawo n'omukolo senior officer lwakubanze lwakuba ekibiina emmeeza z'ekibiina tulabye kubanga kati za ssente nnyingi ate zote zibeerako bereya tumanyi ffe zaffe tezibeerako bereya zama tezigenda beerako kati oba tola nti otusedde tugenda bayirako amazzi ne soda ebyo byo bibakwate mwe munaamanya mulwane nabyo kasita toyi ziri kumpi awo nembayirako awo nemufaafagala tweti za soda 5 bokisi z'amazzi 5 sente zammwe ne zigwayo mwe nga mumanya ebyokulya n'ebyokunywa nga biweddeyo wabi kale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboy nakakasana nimugambye konti ampe kadi inze Munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero komanyoko ne bannange